Buterefu omukutu koli gwa Sama Uganda Media tuli live ku Facebook otusinzira okubanga tubaweereza guli official okutambulira ku president kamanyona ko lwalero process ya vetting etandise wano ku kitebe ekya National Unity Platform era abo abaliyo nabegwanyiza ebifo byenjawulo batusobodde bono okubanga tebenyigira mu process eno obanga bayita mu process eno budde bono tuline yegwanyiza busiro mukadde waffe Magola agenda beyanjulira era bapolire lwachali wano tusanyisa kulaba sebo kale sebo ne yanziza mwena abatulaba yona gye muli gye musinzira okulaba programu eno mbalamusiza ndi wano ku kitebe kyaffe ekya National Unity Platform nga nzize ku vetting naye bwe vetting eno nkulu nnyo naddala ebisaidi yange nti ng'ekibiina kiina candidate asinga okubeera ow'amaanyi ow'amazima era agenda okununula constituency eyo agikomyewo mu kibiina ng'era ekulemberwa omubaka ekisooka ng'awa abakulembeze b'ekibiina ekitiibwa ng'awa omukulembeze we Robert Kyagulanyi ekitiibwa nga n'abantu ba Buso East Constituency nga nabo abawa ekitiibwa ye mubaka atakyukakyuka ye mubaka alemera ku nsonga ate era ye mubaka wa Buso East Constituency ow'enkulaakulana. Honorable process eno egenda okubanga obuuzibwa ebibuuzo ebyenjawulo muli okakasa nti onagitambulungi era weetegese otya okubanga oyita mu process eno? Ebibuuzo ebagenda okumbuuza byebintu byenzize nkola byebintu byenzize ntambulirako ebibuuzo ebagenda okumbuuza byebyo eby'omubaka wa paalamenti byateekeddwa okubanga amanyi ng'era asobola okubiddamu nga yeetengeredde era ebibuuzo ebagenda okumbuuza nkukakasa nga byonna amaze okubiddamu era tujja kuddawo n'abantu mbategeeze nti ebibuuzo byonna mbizzeemu bulungi naye ng'era ekisinga obukulu I'm a qualified person so that waliwo ekintu kye bayinza okumbuuza nga sikimanyi mu politics nduddemu mazeemu emyaka 20 so tewali kye bayinza kumbuuza nga asobola kukiddamu. Okay, tukwagaliza birungi byerere.